Mugamba mutyamu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako naddala gwe tannaba gyegattako nyiga kalwedi osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mu mwenna abaami wamu n'abakyala abavubuka n'abawala baleetedde ebintu ebigenda obbayamba naddala mu abafumbo. Ng'oli mufumbo oba osuubira okufumbirwa obanga osuubirwa okuwasa, nkuleetedde ebigenda okuwangaaza obufumbo bwo. Okitegeera mutuuke ku kaddiwa nga muli mwenna. Ebintu bino nabo obigoberedde bulungi bigenda bayamba okuwangaaza obufumbo bwammwe. Bino bigenda kubayamba bigenda okubabuulira okuwangaaza obufumbo bwammwe bulungi nnyo. Okitegeera singa nabo bigoberedde bulungi nnyo n'obikola mwenna ne mubikola omwami n'omukyala mwenna bibakwatako. Okitegeera bigenda bayamba okuwangaaza obufumbo bwammwe. Ekyo kikulu nnyo. Okitegeera kakati okusookera ddala kyenjagala okusooka nakyo kyenjagala mumanye ku ebyo bye mbagamba ebigenda okuwangaaza obufumbo bwammwe bulungi nnyo. Ekisooka mu mukwano namba emu kibi nnyo okunyiigira mu mukwano. Okitegeera mu mukwano temubeeramu busungu. Kyenjagala omanye gwe omwami wamu n'omukyala kibi nnyo okunyiigira munno. Okitegeera mu mukwano temubeera busungu. Munno waasobya waakwetondera musonyiwe mangu obusungu buveewo. Ate naawe gwe asobezanga okoze omusango omanyi mutima gwo gukoze kirungi ne weetonda. Oba omukyala omwami ajja kuba kusonyiwa, waba omwami omukyala ajja kuba kusonyiwa. Kwegamba kirungi buli omu n'asonyiwa munne ne mutasiba busungu. Kibi nnyo okusiba obusungu naddala mu abafumbo. Okitegeera mu mukwano temubeera busungu. Eyo ennamba emu. Namba bbiri, tolimbagana na munno. Kibi nnyo okulimba munno. Kibi nnyo okulimba mukwano gwo, okulimba mukazi wo, okulimba omwami wo. Mu mukwano kibi nnyo okwerimba. Okitegeera mu bufumbo kibi nnyo okwerimba. Obufumbo oba tebujja kuwangaala. Buli bw'olimba obufumbo tebugenda kuwangaala olw'ensonga nti bino by'olimba bitukesera ne birabika. Okitegeera kati n'olwekyo mu bufumbo temwetaaga kukola ki? Kulimbagana. Kibi nnyo okulimba munno. Omwami tolimba mukyalawo, naawe omukyala tolimba mwami wo. Kijja kuba kirungi nnyo, kijja kuwangaaza obufumbo bwammwe. Namba 3, mulina okwesalanga bye bayita ebinkwawa. Okitegeera omukazi sala musajja, sala omusajja wo. Okitegeera naawe omusajja sala mukyala wo. Mwenna mwesale. Kijja kuwangaaza omukwano bulungi nnyo. Ezo enviiri ezibeera mu nkwawa wekituuka ekiseera ng'omukyala funa akajiito baka amakansi osale omwami wo bulungi nnyo, ateekewo omusale bulungi mu nkwawa, enviiri ezo zijjemu. Naawe omwami sala mukyala wo bulungi nnyo, ezo enviiri ezibeera mu nkwawa ozijjemu bulungi. Kirungi nnyo mwenna ne mukola ki? Ne mwemwa ne mwesala. Kiba kirungi nga buli omu asaze munne. N'ekirala ky'otalina kwerabira era tukigatteko ne wansi. Kirungi nnyo okwesala wansi nga buli omu asala munne. Dawuni tuzokitegeera omukyala sala omwami wo wansi. Okitegeera naawe omwami sala mukyala wo wansi. Mpola mpola mu bintu bya mukwano. Bibyo by'ebintu ebiwangaaza omukwano. Ekyo njagala nkibabuulire. Biwangaaza nnyo omukwano nnyo. Ekyo njagala nkibabuulire. Omunaaba mukikoze singa munaagoberera ebintu bino bye mbagamba bigenda kuyamba okukuuma omukwano gwammwe bulungi nnyo. Mujja kumbuulira. Namba 4, tonyumyanga mboozi nga tezikwatagana na mukwano gwammwe. Tonyumyanga kale gaboozi nga tegakwatagana n'ekyo kye muliko. Kiba kya bulabe. Kibi nnyo okunyumya emboozi nga zaawukana n'omwami wo oba nga zaawukana ne mukyala wo. Kiba kya bulabe. Yogera ekintu nga kigenda kuyamba mukyala wo nga kimukwatako. Yogera ekintu nga kikwata ku bbaawo. Kijja kuba kirungi nnyo omunaaba munyumya emboozi ezikwatagana nga tezaawukana
n'ekyo kye muliko. Okitegeera, okutwaliza ewamu tonyumya gaboozibuuzi ga kisiru nga tenga muli mu mukwano. Kiba kibi nnyo. Okitegeera, kibi nnyo okunyumya emboozi nga tekwatagana nga muli mu mukwano. Kati n'olwekyo beera mwegendereza ebigambo by'oyogera ng'oli ne mukwano gwo oba oli ne mukyalawo. Okitegeera, ebiseera ebisinga ebigambo ebingi nga muli mu mukwano bisobola okuyitira n'oyogera ebitakwatagana ate ng'oli n'omuntu wo. Kati n'olwekyo genderera nnyo ebigambo by'oyogera ng'oli n'omuntu wo. Bw'oba oli mwogezi nnyo, kyensaba kendeeza ku bigambo, kijja kuyamba obutamala googera bintu bitakwatagana. Kibi nnyo. Namba 5 eno njagala mugiwulire bulungi. Namba 5, munno w'abeera ayagalira olina omuweera. Okitegeera, ensonga eno nno mwenna ebakwatako omwami n'omukyala. Olwo ekiseera ekituuka ng'omukyala oyagala, wulira oyagala laavu, naye ng'omwami ate tabiriiko. Kati n'olwekyo omwami wayagalira muwe, naawe omukyala w'abeera ayagalira gw'omwami omukyala mukkiriza mukikole. Okitegeera, kirungi nnyo omuntu w'abeera ayagalira obeere ng'omuwa. Ekikulu kya byonna kyenjagala omanye mu kino, omwami wo waakusabira muwe, naawe omwami omukyala wo waakugambira nti ayagala, kkiriza, togaana, abeera ayagala. Okitegeera. Namba 6 eno, mwewe ekitiibwa mu abafumbo. Omwami nkasi ofuna mukyala wo, naawe omukyala n'ofuna omwami wo, mwewe ekitiibwa. Ekyo kintu kikulu nnyo. Mwewe ekitiibwa mu bufumbo, olina okwewa ekitiibwa nga bw'okiwulira. Oba obadde oyasama nnyo ng'oyogera n'owuli n'awulira, toddamu bikola ebyo. Ekyo bayita okwewa ekitiibwa. Okitegeera, beera musajja atuukiridde. Okitegeera, lekeraawo okwasamayasama mu bantu, tolya ng'otambula. Kwegamba beera muntu wa kitiibwa kyennyini, buuza abantu. Okitegeera, kye bayita ekitiibwa, weewa ekitiibwa n'abantu bajja kikuwa. Okitegeera, kirungi nnyo okwewa ekitiibwa mu bufumbo. Ekintu ekirala kweno ensonga y'okwewa ekitiibwa, omwami wo singa abeera tugeze nga avudde ku mulimu, fukamira omubuuze newaba ali mu bantu. Ekyo kye bayita ekitiibwa. Omwami wo waba avudde ku mulimu newaba ali mu bantu ng'omusanze mu kkubo, fukamira omubuuze, mukuliseeyo ng'ofukamidde, muggyeeko byaleese. Ekyo kye bayita ekitiibwa. Okitegeera. Newe muba muli mu bantu, fuba okulaba ng'olaga omwami w'ekitiibwa, ate naawe omwami mukyala wo muwe ekitiibwa. Okitegeera, kwegamba mwenna mwewe ekitiibwa, kijja kutwala obufumbo bwammwe mu maaso bulungi nnyo singa munaba mwewadde ekitiibwa mwenna babiri. Okitegeera, eyo ye namba 6. Namba 7 eno, temwogera byama bikwata mu bufumbo bwammwe. Tofulumya bigambo bya mu kisenge kyammwe oba mu nnyumba yammwe. Okutwaliza ewamu, ebigambo by'ewaka tobyogera mu bantu, tobifulumya bweru. Eby'omu nnyumba bibeera bya mu nnyumba. Okitegeera, ebintu by'omu kisenge tobijaajamya bitandika bibuulira abantu b'ebweru. Olina waba mukwano gwatya, ekyomu kisenge kiba kya mu kisenge. Okitegeera, toyogera bintu bya mu kisenge bibuulira bakwano bo, gw'omwami nawe omukyala, mwenna bye bakwatako. Omwami ono waba nga tamalaako ng'ali bubi atya, tobuulira mukwano gwo bigambo ebyo bitategeerekeka. Kiba kibi nnyo okufulumya ebyama by'omu nnyumba yo. Okitegeera, bye bimu bikyasinze okutabula obufumbo ne bufa. Okitegeera, ndowooza ebintu ebyo bye mbabuulira singa munaba mubituukiriza, obufumbo bwomwe bugenda kuwangaala bulungi nnyo. Kali n'olwekyo tofulumya byama bya mu nnyumba. Ekyo njagala okimanye gwe omukyala naawe omwami. Kibi nnyo okufulumya ebyama by'omu nnyumba oba okwogera obuziina bwammwe n'otandika obubuulira buli muntu. Ekyo kya bulabe nnyo. Eyo ye namba 7. Namba 8, temuwulirizanga ŋŋambo z'abantu. Okitegeera,
Namba 8 yeeyo, temuwuliriza ŋŋambo z'abantu, temuziwuliriza. Gwe omukyala singa boogera ebigambo ku mwami wo tobiwulira, ebyo biba bigenda okukutabula n'obufumbo bwo. Abantu bangi we balaba nga amaka g'abantu gateredde kibaluma nnyo, naddala abo ababeera ku mizigo. Walaba nga omwami wo tayomba, omwaka gugwawali nga tayombye, akugulira buli kimu, akutwala awutu gy'aba asobodde, kiba kiruma banneyiba, kibaluma nnyo nnyo nnyo. Kati n'olwekyo kiba kya bulabe nnyo 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 nno okudda mu ŋŋambo, kiba kya bulabe nnyo nnyo okuwuliriza eŋŋambo ezo ez'ebweru nga boogera ku muntu wo. Okitegeera, gwe omwami kibi nnyo okuwuliriza eŋŋambo nga boogera ku mukyala wo. Naawe omukyala kibi nnyo okuwuliriza eŋŋambo nga boogera ku bbaawo. Kiba kya bulabe, towuliriza ŋŋambo z'ebweru. Okitegeera, kiba kibi nnyo okuwuliriza eŋŋambo z'ebweru. Ebiseera ebisinga biviirako amaka okutabuka, amaka okugwa wansi ne gafiira ddala. Okitegeera, kati n'olwekyo kibi nnyo 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 okuwuliriza eŋŋambo z'abantu, naddala nga zikwatagana ku bufumbo bwammwe. Zigobere ddala ddala, azireeta oyo omugobera ddala, omugamba tombuulira saagala kuwulira. Okitegeera. Namba 9, abantu abanywa omwenge wamu ne sigala bibi nnyo nnyo emirundi gyonna. Omwenge ne sigala bibi nnyo. Okulabayo ekyokulabirako, ojja kubeera n'omusajja ng'anywa omwenge, akomewo ng'atamidde. Ebigambo by'anaayogera bijja kuba bifu nga tebikwatagana naawe by'oyagala. Okitegeera, olw'ensonga abeera atamidde. Ekirala, omukyala ono wanaaba tanywa mwenge ate gwe omusajja ogunywedde, wanaawulira nga guwunya, obwagazi bugenda kubula nnyo n'amaanyi. Taagala kutunula gy'oli mu buli mutuuka mu buliri, ajja kutuuka ekiseera nga mutuuka mu buliri ayagala atunule walala, naawe otunule walala, ate nga kiba kya bulabe ekyo. Okitegeera. Kati n'olwekyo omuntu anywa omwenge wamu ne sigala, fuba okulaba nga woba obinywedde, fuba okulaba nga weefaako nnyo nnyo. Woba onywedde omwenge, tuukirawo naabe bulungi nnyo nnyo, n'ekiralo osenye n'okusenya, osenye amannyo bulungi nnyo. Fuba okulaba nga kakawoowo k'omwenge kaggweeramu ddala. Okitegeera, kijja kuba kikuyamba. Kwegamba olina okubeera omuyonjo, kijja kuba kikuyambira ddala okukuuma obufumbo bwo nga tebwonoonese. Omwenge ogwo mubi nnyo, gukyankalanya obufumbo. Omusajja akomawo atamidde natandika okukuba mukyala we. Okitegeera, bwe bityo bibeera. Ebiseera ebisinga abasajja basinga okunywa omwenge kw'eyo ensonga. Buli mulina okukimanya nti omwenge ogwo mubi nnyo nnyo nnyo, gutabula obufumbo. Bibyo ebintu ebikyasinze okutabula obufumbo, abantu ne bakyankalana. Neweebuuza nti kiki? Kumbi mwenge. Okitegeera, omwenge ne sigala bibi nnyo mu bufumbo. Tebusobola kugenda mu maaso. Ebiseera ebisinga mukyankalana. Okitegeera. Kati n'olwekyo omwenge ogwo olina okugwesonyiwa oba oyagala obufumbo buwangaale, wamu ne sigala olina obyesonyiwa oba oyagala obufumbo buwangaale. Okitegeera. Namba 10. Namba 10 eno, obufumbo bwammwe bulina kubeera wakati wa Katonda, bulina kubeera wakati wa Mukama Katonda. Oba oli musiraamu oba oli muki, naye kimanye nti Katonda yalina okubeera makkati mu bufumbo bwammwe. Okitegeera. Fuba okulaba ng'omwami omukyala ono muteekemu eddiini, buli kimu mubeere nga mukikwasa Katonda. Okitegeera, mubikwase Katonda. Naawe omukyala, omwami wo, fuba okulaba ng'omulaga nti Katonda yasinga mu buli kimu. Kijja kuba kirungi nnyo bwe munaakulembeza Katonda mu bufumbo bwammwe, bugenda kuwangaala. N'onaaba tolina ssente, omukyala ono ajja kugumiikiriza, ajja kumanya nti Mukama Katonda yasalawo, yaleeta kino, yakola kino, ajja kutereeza obudde bwonna. Okitegeera. Kwegamba obufumbo bubeera mu makkati ga Katonda we buti, mugenda kuwangaala mu bufumbo bwammwe. Ekyo nkibabuulira. Okitegeera. Bujja kuwangaala bulungi nnyo.
kambabuulireko ebyo tuleme kutwala time mpanvu musobola byerabira tukomye ku bintu 10 bitukomyeko okitegeera njabaleetera n'ebirala ebisingako bingi nnyo ebikyankalanya obufumbo nnyo bingi nnyo ebikyankalanya obufumbo naye njagadde mbabuulireko ebyo 10 nemebbabuulira bingi nnyo njabaleeterayo n'ebirala nja kuba mbibabuulira kati ebyo byembabuulidde mufube okulaba nga mubituukiriza ng'omwami tuukiriza ebintu ebyo naawe omukyala tuukiriza ebintu ebyo kijja bayamba nnyo okukuuma obufumbo bwammwe nga buyimiridde bulungi okitegeera njagadde tulabe ebyo ebintu 10 ebijja bayamba okukuuma obufumbo bwammwe buwangaale nga tebukyankalana ebiri 10 tukome ku ebyo nja kuba mbawa n'ebirala temufaayo naye mubituukirize ebyo bye mbabuulidde kijja bayamba mubituukirize mugezeeko kale ojja kulaba ng'obufumbo bwammwe buyimiridde wamu nga tebukyankalana okitegeera tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti ya YouTube channel yaffe gyegatteko gwatannaba gyegattako onyiga kaalwedi ako n'osobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mwebale kubeerako mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba